alizo omwana w'okusoma obusawo ng'amaze siniya ey'okuna oba siniya ey'omukaaga kankwanjulira ettendekero ly'abasawo ery'omutindo International Paramedical Nursing and Midwifery Institute Maya. Tusomesa courses mu certificate ne diploma mu Nursing and Midwifery, Medical Laboratory, Pharmacy, Records and Archives Management, Clinical Medicine, Dental, Sako Business and Management courses. Ebigezo tutuuza bya WUPAB ne WUVUTAB era twakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza. Omuyizi amaliriza okusoma tumuyamba okwetandikirawo emirimu nga tumuwa entandikwa y'ebyuma. Tugaba ne basale eri abakola obulungi era olw'obwetaavu obweyongedde genda butereevu ku ssomero ogyefunire. Amakya amalungi omulayofu omulungi ali ku telefayina yaffe nga bulijjo nkubuuzaako era nenkwebaza gyonna gye wakatuusizaako engalo omukadde kano ku makya g'olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Sebutemba guyite Mutunda omwaka 2025. Erinnya Nzaakira Mbwane Kannamugera nga bulijjo okutuusaako pulogulaamu eno olutindo ku ssaawa zino ennya. Olunaku olwaleero tulina bannaffe aba International Paramedical Institute nga bano basangibwa Maya ng'era mu studio zaffe ndi n'omukyala Nandisa Sophia nga ye registrar wa business courses. Ngenda kumusaba abeere nga akubuuzaako ku makya g'olunaku olwaleero tusobole okumanya International Paramedical Institute kyeki, bakola biki, basangibwawa era dakituufu bateeketeeke oba nedda. Mukyala Sophia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanso okulaba ku telefayina yaffe. Nange okusanga ssebo. Kankusaba obuze ku bantu babeene tusobole okubeera nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya abalabi baffe abalungi aba BBS. Mu studio Nandisa Sophia Gemanya era nga registrar wa School of Business and Management Institute Maya. Nyongera okubebaza okutubeererawo n'okutuwagira nga mutuwa abaana ku International Paramedical Institute, School of Nursing and Midwifery wamu ne Business School. Era nga nsooka okubakulisaayo ebunjako nga 29 omwezi oguwedde ku lusisira lwaffe olw'ebyobulamu lwe twalina wamu nga tuli ne BBS telefayina ku myaka 9. BBS bali baweze emyaka 9 nga naffe aba paramedical nga tuweze emyaka 9. Era omutandisi n'asalawo ateekeyo olusisira lw'ebyobulamu okusobola okujjanjaba abantu babeene mu kitundu kyebunjako era nga bafuna obujjanjabi obw'obwereere. Twasolozanya omupiira ogw'omukwano wakati wa BBS telefayina aba tiimu z'okubyalo wamu ne paramedical schools era nga aba BBS tubeebaza mwebale kuswaza balabi baffe balungi ne tulyoka twawangula mu mupiira ogwo era embuzi twagibalyako. Olulala mbasaba mujje nga mweteeseteese kubanga ekyabatuukako sijja kinyumiza balabi baffe. Tujja kubuuza abeebunja kuba tubuulire. Naffe tubakulisaayo kubanga mwalina enteekateeka ennungi. Twali ffenna era enteekateeka yatambula bulungi nnyo ebunjakaawo. Amiina. Omukulu ojja mutwebaliza nnyo atwala International Paramedical Institute. Mugambe n'olulala batuyite nga tubaddemu era bwe kyali. Amiina ssebo naye naffe ate kwolwo kwe mulijja tujjoba bakola tutya tetumanyi. Naye nga kyali kisufu nnyo mwebale kujjamu. Ngenda kusaba otunyonyola katono nnyo. Esebo. International Paramedical Institute eno esebo esangibwawa era omuntu ayagadde okumanya ebigikwatako ajje afune ku service zaayo ayinza bafuna ati. Kati International Paramedical Institute School of Nursing wamu ne Business School tusangibwa Masaka Road ng'ovudde Maya waliwo checkpoint enene eri awo ova Maya bwoti. Waliwo stage eyitibwa ya watoto oba watoto stage woyambukira essomero lyaffe riri maaso awo ziri kilomita 15 zokka okuva wano mu kibuga Kampala. Oba oyina entambulayo osobola okuvuga ku Masaka Road kilomita si nnyingi ate obanga okozesa emmotoka zaffe ez'olukale ogenda mu paaka empya n'olinnya emmotoka ezidde Mpigi
n'obagamba okoma ku total stage Nakirebe. Era wennyini International Paramedical Institute oba ogituukako bulungi. Amasomero gaffe gonna gano asatu gasangibwawo Maya okuli erya International Paramedical Institute era nga lino lisomesa abasawo aba allied, okuli erya Nursing School era nga lyo lisomesa abanansi n'abazaalisa, okuli n'erya Business School nga lyo lineeno libangula bayizi abakoze courses endala zonna ng'ogyeko courses ez'obusawo. Yes sebo. Okay. Koyogedde ku courses. Yes sebo. Njagala onnyonnyola omulabi waffe yegestere fine mukadde kano. Yes sebo. Courses kize musomesa ez'obusawo n'ezogeddeko eza Business School. Kakati amasomero gaffe gano erya allied oba erya paramedical lisomesa courses nga clinical medicine, tulinayo ebyamannyo biyite public health dentistry, tulinayo ebyaddagala oba pharmacy, tulinayo medical laboratory. Era nga courses zino okuli pharmacy laboratory zisangibwa ku mutendera gwa certificate ne diploma. Then tulina nursing, eno yo tusomesaayo abanansi n'abazaalisa era ku mutendera gwa certificate ne diploma. Naye nga ku diploma baba ba extensors oba abayizi abasomako nga baagala okuddamu okweyongerayo era nga yes, twandise upgrading naye ng'eno extension course eba ya mwaka gumu n'ekitundu. Then ku business courses tulinayo public administration and management, tulinayo records and information management, tulina secretarial and office management, tulina short courses eza ICT, ne tubeera ne languages oba kiyite ennimi, omuli Olujamoni, omuli Oluchina, omuli Olungereza, omuli Oluswahili, ate nga n'Oluganda nalwo tetwalwerabira kuba lwo abaagala okulusoma nalwo nga tuluyina. Esebo so kati ezo courses ze tulina mu masomero gaffe ago gonna asatu. Otubuliddeko n'otugamba nti upgradinga esebo otugambe period yaayo. Esebo zino courses endala omuntu ayinza kusomera bbanga ki? Courses eza certificate ziri wakati w'emyaka 2 n'emyaka 2 n'ekitundu. Kati courses nga pharmacy oba laboratory eza certificate za myaka 2, ate nursing ne midwifery giba myaka 2 n'ekitundu. Ate courses eza diploma ng'ogyeko extension ya nursing oba midwifery emyaka 1 n'ekitundu, ziri endala zonna ziba za myaka 3. Then eza business zonna certificate ne diploma za myaka 2. Yes sebo. Muyingiza ddi abayizi kitwandiise intakes? Mukadde kano ayagala okujja okubeeyunga kwasobola okujja. Ese basobola okujja kubanga mwaka tubeera ne intakes 2 okuli eya January n'eya August. Era nga kati essaawa zino turunninga August intake tenaba kuggwako, okyayinawo obudde gweyagala otwegattako ojja otwegatteko. Yes sebo, kati ate atasobole kujja mu gwa 8 guno ajja kujja omwaka ogujja mu January, naye era nga naye asobola okujja essaawa zino neyeewandiisa kubanga ebifo byo bikyaliwo. Omwaka mulina intakes mmeka? Intakes ziba 2. Kati eya January yo yaggwa kati turunninga ya August. Kyovala bangambye nti atajje mu ya August guno omwaka tumulinze omwaka ogujja mu January. Esebo. Bano abasomera ewala nabo bakkirizibwa oba muli ba hostel wokawuka? Kakati ffe tulina enteekateeka ya mirundi 2. Tulina abayizi naddala aba certificate ne diplomas etali ya nursing. So abo basoma full time, babeerawo ku ssomero obudde bwonna. Naye ate ba extensors oba abayizi abasomako abanansi n'abazaalisa bo basoma online, nti ne waabayo alina omulimu gw'akola asobola obeera yonna gy'ali n'asobola okusoma ate nga bw'akola. Yes sebo. Omuntu wawulira nursing alowooza nti ya bawala oba bakyala bokka. Esebo. N'abaami gye bali. Nursing esomebwa abayizi bonna. Sigamba nti nejja kusomebwa abawala bokka nedda. Omusawo ayitibwa omunansi ye omusawo agaba obujjanjabi obusookerwako mu ddwaliro. So kati tekijja kugamba nti nno omuyizi omusawo ono ajja kuba muwala yekka n'abalenzi basomera ddala koosi eyo. Mpozi ey'obuzaalisa
abawala bokka be bagisoma ku mutendera gwa certificate oba diploma. So ku mutendera egyebiri certificate ne diploma mu midwifery temulimu mulenzi naye nga abanansi omunansi asoobera omuwala oba omulenzi. Temulimu mulenzi ku international paramedical oba wonna mu midwifery wonna. Midwifery era nga course ojulira midwifery midwife aba mukyala naye omunansi asoobera omukyala asobola okubeera omwami. Kati abengenda okusabira Esebo nti omuntu eyandyagadde okujja okubeeyungako yeetaagisa kujja naki? Esebo njogera ku qualifications. Wayinza oli ayinza okuba amala senior 4 ye nga yakola tugeze nga yasinga kola arts ayina wayingirira mwawo kakati yakola arts zezo business courses zetulina nti goba wakola arts ng'oli eyo onoonyeza course ekubuze jangu courses zonna eza business course gyonna gye wandyagadde okusoma nga si ya busawo jangu tugirina jangu gwosome neobanga wakola obusawo naye ng'ate weetaaga managerial skills oba engeri gy'osobola otambuzamu business yo era zino business courses zigenda kuyambako okufuna obukugu obw'enjawulo okusobola okurunninga business yo. Mu ggwanga wano olaba bakoze businesses bangi naye ate businesses running obudde obuwanvu nazo ntono lwa nsonga abantu ekisooka tebalina bukugu bumala kutambuza business ezo naye ate oba osomyeko ku business courses zino n'omanya business bagiteekateeka batya oba bagirunninga batya so ojja kujja ku international paramedical tukuyigirize oba tukuwa obukugu obusobola okuyambako ku runninga business yo kumala akaseera akawanvu. Ate okujja mu busawo kinneetaagisa kujja naki? Okujja mu busawo omusawo ono wa O level oba ayagala osoma certificate ayina okubanga yayise sciences zonna. Okuyita sciences zonna kitegeeza kitubadde ne curriculum 2 curriculum enkadde yeno naawe nkakasa gye wasomerako. Yes nga musoma tulina nti wano pass weight oba F9 oba pass 80 credit n'ebirala ne distinctions so yeyo curriculum enkadde naye kati okulambikibwa okuva ministry y'ebyenjigiriza bakyusaamu ne babanga baleeta curriculum empya so curriculum empya omuyizi alina okuba nga alina A, B, C oba D zezo zalina okuba nga alina mu science subjects okuli biology, chemistry, physics ogatteko English ne mathematics zezo subjects tuteekako essira so aba alina nga alina mu grades ezo aba asobola okujja n'akola certificate ey'obunansi certificate ey'obuzaalisa pharmacy oba medical laboratory. Then ku mutendera gwa diploma alina okuba nga era yakoze combination ng'erimu either biology chemistry era nga alinamu at least principal pass emu ne subsidiary pass emu. Yes naye ate curriculum enkadde eya O level awo omuyizi kasitaba nga talinamu mwenda waba talinamu mwenda gonna mu science subjects tuba tusobola omuwa ekifo waba alina 8 n'okudda waggulu. Omuzadde yabeesiga batya era n'akakasa nti mukuleeta omwana we ku international paramedical omwana agenda kuvaayo okufuluma okujja otandika okukola nga yoyo ddala omuteeketeeka ateekeddwa obulungi? Kakati ssebo ffe ekitongole ekyaffe kiri registered by the ministry oba kyawandiisibwa mu ministry y'ebyenjigiriza era nga tuvunaanyizibwako ekitongole ky'ebigezo ekya Uganda Health Professions Assessment Board oba kiyite UPAB ezo ze medical courses. Then ate business courses tuvunaanyizibwa ku kitongole ky'ebigezo ekya Uganda Vocational and Technical Assessment Board oba kiyite UVTAB. Ebitongole bino byombi bye bivunaanyizibwa ku courses ez'enjawulo mu ggwanga Uganda. So kitegeeza ki omuyizi wasomedde ewaffe ajja kumala okusoma ng'empapula ze zaalina zikkirizibwa mu ggwanga lyonna kubanga zijja kuba zituukaganye n'omutindo. Ebitongole bino tebikuwa bigezo byabwe nga tebakakasizza nti ddala kituufu ogwanidde. Kitegeeza n'omuyizi avudde ku international paramedical ajja kuba muyizi nga ali certified bulungi. Okay. Esebo. Tulabye oba tuwulidde amatendekero mangi esebo nga bakugamba nti ffe tuli ku musingi gwa busiraamu ffe tuli ku musingi gwa kikatoliki abamu agaago masomero ga umeya abaleero CU international paramedical
muli ku musingi ki mutwala bonna enzikiriza zonna oba muyinayo mugamba nti affe wano wetwasimba essira? Ensebo webale nnyo ekibuuzo ekyo kakati ffe Katonda tumwagala era tumwera ddala ekitiibwa. So ku International Paramedical tetwawula mu madiini nti nno oba essomero lyaffe riri ku ddiini bweti nedda. Ffe amadiini gonna tugakkiriza. Buli omu ajja n'enzikiriza oba bazze nga musiraamu omuzikiti ajja kugusanga era ajja kuswala esswala ze, oba azze nga mulokole ajja kusaba, oba azze nga mukatuliki ajja kusaba, oba azze nga muprotestanti naye ajja kusaba. So tetwawula mu madiini, buli ddiini yonna ffe tugikkiriza era tuli ready okubasomesa. Okay. Yes, sebo. Tetuyinza kuva wano wadde akadde katambudde nga twogedde ku bisale bya koosi ez'enjawulo. Esebo. Kuba otutegeezezzaako nti musomesa koosi za bizinensi ez'obusawo. Esebo. Katono nnyo bw'emanja yakujja kujoyininga mu busawo oba nyina muwala wange oba sisita wange ayagala kukola busawo. Esebo. Ayinza kujja na ssente mmeka? Kakati ebisale ebyaffe ku International Paramedical bisoboka era buli muntu oba buli muzadde tujja muhandolinga okusinziira ku mbeera gy'anaabagiddemu. Yesebo ne bursaries zennyini tuzigabira ddala kuba engalo zineno nawo zangawo zatezenkana. So omuzadde ajja kujja tunyonyola nze enfuna yange eri bweti oba nze nima ebintu byange naye njagala wemba mbireese abaana wemba ndese lumonde abaana bamulye nze omwana wange asome. So ebisale tusinziira ku ngeri gwe gy'oba ogiddemu omuzadde n'engeri gy'abagiddemu gye tujja omukwatamu naye ng'ebisale byaffe bisobokera ddala era nsobola okutegeeza International Paramedical Nursing and Midwifery Institute wamu ne Business School e Maya gegamu ku matendekero agasinga okubeera ag'ebisale ebitono mu ggwanga ate nga omutindo gwago guli waggulu. Kyotegeeza nti omuzadde ali eyo season ayinza okuba yakungudde bulungi ebijanjalo bye n'agamba nnyina ensawo zange ez'ebijanjalo 2 kanzibireete twebalemu. Yesewo kisobokera ddala kubanga era ebijanjalo abaana bye balya muwogo gwe balya amatooke ge balya so lwaki ate tuba tetukkiriza mmere eyo tufune ba supply abalala naye ng'ate tulina omuzadde asobola oleeta omwana we n'asoma ng'ate ebirime bye naffe bye tulya. Okay. Yes, ekyo kisobokera ddala tokyeralikirako gwoba oli eyo ng'olina emmere yo ng'omwana ali waffe emmere gireete ffe tugirye omwana asome. Mukyala Sofia wangisebo ensangi zino abalwadde beemulugunya esebo abantu bemutendeka sijja gamba nti International Paramedical betendeka naye institute z'obusawo abantu ebatendeka bafulumya ne bajja ne bakola kliniki zaabwe oba ne bagenda mu mayiro ga gavumenti yonna gyebabeera baweereza eggwanga abantu beemulugunya abasawo batulugunya abalwadde. Kati ekidda kuba bakyala baffe abazaala n'empi ze bayitamu lwaki embeera ekyuso tuukaawo mugamba mwabasomesa abasawo temusudde omulimu gwammwe kubanga nga muteekateeka obulungi abantu agenda okujja otukolamu omulimu? Ewaffe si bwe kiri bannaffe abalala abasomesa abasawo ndowooza nabo tebakoze kimala naye nga ffe ewaffe omwana okujja nti n'omwana ajje kusaba kifo tusooka ne tumuwa career guidance oba okubuulirira okwenjawulo nti munnange ogenda kukola koosi eno naye akoze koosi eno olina kuyamba bantu olina kuprovidinga service olina kuweereza togenda kukola busawo naye ng'ekikuleese kufunamu bufunyi ssente olina okubeera nti nno weewaayo okujjanjaba omuntu kubanga leero wa muntu mulala naye ate enkyawwo kitegeeza naye wonaamuyisamu eyo embeera n'owuwe enkya bagenda muyisamu eyo gy'oyisizaamu omulala. Sewaffe tubawa career guidance era tubabuulirira ne tubalaga ekituufu ekiri mu kukola koosi eyo n'obulungi obugirimu saako n'ebibi ebibeera ku koosi eyo. So kati omwana oyo nga tannaba kukola koosi yonna eyo yaffe oba ya busawo oba ya business ffe tulina okusooka ne tumulambika engeri gy'okusoma mu koosi eyo ne tumubuulira buli kimu ekikwata ku eyo koosi n'agirondayo omuntu nga yeesiimidde kubanga omuntu wakola ekintu ng'akyagala kitegeeza agenda kuwaayo obuweereza obusinga okuba obulungi. Esebo olwakadde ngenda kusaba osibule naye ng'osibula esebo kyemmanyi mulina ku social handles media esebo abantu kubasobola okubafunira wayogeddewo ku online ngenda kusaba ze tuba tusembyayo n'ennamba z'essimu omuntu kasobola okufunira paramedical kuba emunagireko ku screen awo ng'etambula naye ngenda kusaba social handles ezo zikoneko tusibule tugende.
kakati abatasobodde kujja ku ssomero osobola otuweereza ka email yaffe eri info.ipim@gmail.com. ekibanja kyaffe ekya website its www.paramedicalinstitute.org oba osobola otusanga ku Facebook, Twitter wamu ne TikTok. Oteekamu Butesi International Paramedical Institute oba otufuna. Enamba y'essimu yaffe eri 0704 78 91 endala eri 0775 53 47 97. Osobola tukubira akasimu oba n'otuweereza message. Mwebale tulaba mutwesige era nga mutuwa abaana bammwe tujja basomesa bulungi. Mwebale tuwa abaana ku nursing schools zaffe ne paramedical school naye era nga n'aba business tubeetaaga kubanga facilities nyingi ziri eyo zikyatudde. Teriyo bana ba business naye nabo mubatuwe tubasomese. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oweekitiibwa Dr. Grace Stephen Sseruyange omutendesi nkutumiddeko nnyo. Webale tuteerawo matendekero gaffe gano. Yoyo mukyala Sophia Nandiso okuva ku International Paramedical Institute akutegeezezza byonna bingi bikwata ku international ennamba zibawadde atasobodde kubeerako ku pulogulaamu eno oba ng'emu tobitegedde kuba ku nnamba ezo ojja kumanya ebisingako. Nze Akira Mugwanika Namugera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Omuzadde ayagaliza omwana we okusoma